Tewali nsonga ekwasa abantu bonna bakimanyi kino nti okulonda kwa leero wano ku National Theatre ekitegedde era buli bagenda kubatia gasi mwebereremu Ibra kwali essaawa eno tewali aliwo mu bukyamu okitegeera bigayigo bakwata kati bwabanga omuntu atugoba tewali buzibu wano eno. It is you causing commotion. Polisi. No. We are taking you. Mwe causing a commotion. Otegedde. Ulira. First listen to me. Abantu mubaleke babeerewo mu mpolampola bazono because ngwe bajjawo bulijjo. No one has caused any problem. So you want to take me where? And for what? Otegedde. Mukoze eki? Okitegeera. Sikoze buzibu. Ndi kam okitegeera. Nate polisi yennyini yeteekawo embeera okitegeera. Nze ndaze wano ku ssaawa nnya okitegeera. Why police ekyesinga abantu ku National Theatre for what reason? Otegedde abantu bonabona babagamba nti balina kujja wano ng'ennaku z'omwezi 28 Kitalya ng'oyogerako nayo giwa ebawa nsonga ki ebagula anti obedda mbagamba nti abantu abajja wano mubaleke because baliwo mu bukyamu okitegedde. No, let them arrest me otegedde. Nsonga ki ekikyokola okuba kamera okuba oyo yakuba kamera This is the man who was bringing all this kind of Don't beat me, please. Okay, so take it. You are letting your pray now. This is a big eye. It's understanding the fact you can imagine. Byonna tubitaanye wamu nga tutemyetemi kazikazika kusipya sintasa abaana bano kale toyinza kumanya bintu byonna stand Boss.
Let them go. Those ones, let them go. Put your back somewhere. Don't waste my time. Tewali nsonga ekwasa abantu bonna bonna bakimanyi kino nti okulonda kwa leero wano ku National Theatre ekitegedde era buli bagenda kubatiya gaasi mwebereremu Ibra kwali essaawa eno tewali aliwo mu bukyamu okitegeera bigayigo bakawata kati bwabanga omuntu atugoba tewali buzibu wano eno. It is you causing commotion. Polisi. No. We are taking you. Mwe causing a commotion. Otegedde. Ulira. First listen to me. Abantu mubaleke babeerewo mu mpolampola bazono because nge bajjawo bulijjo otegedde. No one has caused any problem. Otegedde. So you want to take me where? And for what? Otegedde. Mkoze eki. Otegedde. Sikoze buzibu. Ndi kam otegedde. Nate polisi yenyini yeteekawo embeera okitegeera nze ndaze wano ku ssaawa nnya okitegeera why polisi ekyesinga abantu ku National Theatre for what reason otegedde abantu bonna baba bagamba nti balina kujja wano ng'ennaku z'omwezi 28 nkulabyeko ng'oyogerako nayo ebawa nsonga tebannafuna anti obedda mbagamba nti abantu abajja wano mubaleke because baliwo mu bukyamu okitegeedde no let them arrest me otegedde nsonga gwe kikyokola okuba kamera okuba oyo yakuba kamera oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo kankwanjulire King Montage Photo Studio fe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusangibwa Nankulabi ku Bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino noti 7 noti 2 1 4 oba noti 755 7 7 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.